Qur'an yava wa Allah muggulu. Kati wa Allah muggulu bwensanga mu enkuyege nga yeyogera kati enkuyege ate gyetya bwensanga mu emizimu amajini mazima ekitiibwa kyaffe kya Mukama ffe Allah yagulumira nnyo talina mukazi ebyo bya Allah mizimu gye gyogera nononyamu Allah ng'ayogera osangamu surat al-Mumin, osangamu surat al-Imran, osangamu surat al-Maryam. Temwandibadde n'ekigambo n'agamba Kaalu n'agamba wandibadde ekigambo ng'ayogera bw'ati bw'ayogera nze njogera. Mu kaseera kano tetujja kukoowa kuwulira biyise mu maloboozi g'Abaganda baffe bapasita ate n'omunaffe tetubalumba. Naffe tujja kwongera okulaba nga tubatereeza bo bafuuka embaawo kubanga baba baleese ekintu kyoba kikakasa nti kituufu bwe kiyingira mu matu g'abantu n'abantu abayinza okukiba bayinza okuwulira nga kituufu so nga butwa obuyinza okujja ku ddiini n'oba ng'owabye. Bapasita balina discussion gye babaddemu era nga mubalabaawo bakubaganya ku birowoozo ku ssuura eziri mu Qur'ani era tugenda kubanga ekituufu tubakakasa nti Qur'ani erina kyeyini eri indirect teyakka nti kitabo kyagwa bugwi era ng'emisomo emubadde mujja mugiraba egibadde giyita kitabo tekyagwa bugwi nti oba Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisanga mu kastation oba yakisanga mu kasonda n'akisomera abantu. Senga kyagwa bugwi bw'ekiti nga kyajja nti Katonda yakisuula yandibadde direct speech nga Katonda atugamba n'ekyakkira mu kyeyini okuva ku Allah nga bigambo bye n'abiwa messenger we Jibrilu malayika yennene enkulu kabejja eyo n'egituusa ku mubaka Muhammadun sallallahu kati omubaka Muhammad sallallahu nga lwolo y'okubanga naffe atuprayingira tubeere nga agitutegeeza ffe abantu kati kyeyini eyo yebuzabuza bapasita. So Sheikh tugenda kutandika kudala Sheikh Kalule eno tulabe nti bapasita bwe boogedde kusuula bakakasa ddala bulungi nti bawulira swati Namuli, bawulira swati Nisa, bawulira swati Jinni ezisuula bakakasa nti ze ziba zoogera oba ebyo ebitonde ebyo bikola bitya byebyogera mu Qur'an. Naye ogenda owulira message zaabyo ate nga tezikwatagana na message za linnya. So Sheikh Kalule tutandikirawo bapasita tube nga tulaba mu mbeera ey'okubeera twagala kutereeza abatulaba twagala kubatereeza kitubatereeza kyekituufu era mukiwulize inshallah taala. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tumutendereza Allah tabaraka wa taala nannyini matenda amajjuvu agatali mukendevuuna. Tubaniriza nate ku Dawa TV Uganda akatambi mukalabye omwogezi mukatambi ako atandisa abuuza katulabe ani ayogera mu Qur'an. Amakulu ekibuuzo ekisinga okuba ekikulu mu nsonga eno ani ayogera mu Qur'an. Bwe bagenda okubikula Qur'ani basanga mu suratul Mu'minun ne basanga mu suratul Nisa ne basanga mu suratul Jinni Baqara. So nga ate bandibadde basanga mu aya ezigamba nti nze ayogera nze Allah naye ate basanga mu aya ezigamba nti bagambe Qul huwa Allahu ahad. Ekisookera ddala mu Qur'ani omwo temuli ayogera okujjako Allah tabaraka wa taala jalla jalaalu kuba yo Qur'ani yennyini yakka ng'eva eri Allah tabaraka wa taala. Simanyi oba onootusomera ku bitabo ssebo moderator naye wandibadde otusomera ku bitabo ssebo bw'osoma Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratul Qadr Sura ya 97 aya esooka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. 97 aya esooka. Aya esooka. Egamba ebigambo bino. Ku linnya ya Allah omusasisi ow'ekisa ekingi. Mazima ffe twagisa Qur'ani mu kiro ekyokugera era ekyekitiibwa genda maaso kya kitiibwa nnyo kubanga mwe mugererwa ebigambo byonna ebinaakola mu mwaka omulamba ate ekigendererwa awe wasingo n'ekigendererwa n'okussa kwe kugissa nejjibwa ku lubaawo olukuumibwa ku lawhul mahfuz okugireeta ku ggulu ery'oku nsi
oluvannyuma nekka mu bitundutundu eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. nga bwe ngenda mu maaso bikula nange 17 15 16 Suratu Al-Isra. Qur'an ene y'ekitiibwa yakka ng'eva ku lubaawo olukuumibwa oluyitibwa Al-Lawhul Mahfuz. Allah n'agissa mu kiro ekyokugera ku ggulu erisooka mu mwezi ogwa Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mu mwezi gwa Ramadan Allah muyassiza Qur'ani ey'ekitiibwa mu kiro ekya Laylatul Qadri ng'agissa ku ggulu erisooka. Yaketya abasinga beebuuza soma aya eyo bwemala okukka ku ggulu erisooka mazima twagisa Qur'ani era kulwa mazima yakka Sheikh abasinga mbagala nnyo amatini agasooka وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. n'amazima twagisa era kulwa mazima Qur'ani yakka era tetwakutuma wabulanga oli mubuulizi amawulire ag'essanyu era omutiisa. 16 wa Qur'anan faraqnahu ne Qur'an eno yaketya twajawula yawulamu. Allah yajawula yawulamu tekyakanga kitabo kiramba netugissa mu bitundutundu olyoke ogisomere abantu mpola mpola nga bw'olaba omusomesa bw'asomesa mu ssomero nti silabasi tagireeta yonna n'agikuba ku baana askiminga first term, second term ne third term. Ate bwamala n'akola lesson plan. Lwaki? Abaana basobole okutegeera topic zino. Kati ne Qur'ani Allah yajawula yawulamu n'agissa mbiki? Ani yagissa 26 97 Qur'an. Bwe tunaamala okulaba enzika ya Qur'an ogambye 27 92 192 sura eya 26 suratu Al-Shu'ara. Bwe tunaamala okulaba okukka kwa Qur'an oba tokyabuuza ani ayogera byonna ebinaakutawaanya mu Qur'an zijja kuba njogera nga gwe atategedde njogera Allah gyakozesezza mu aya gy'osomye. Kati nga bwe yaleese aya egamba nti qul bagambe nga yeebuuza ani ayogera ani agamba nabbi agambe olede Qur'ani yava wa Allah okyabuuza ani egambe ekyaseeke 192 egambye ebigambo bino wa innahu latanzilu rabbil alamin. Mazima yo Qur'ani kukka kussa kwa Mukama w'ebitonde byonna eyagisa ye Allah tabaraka wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin. Yakkanayo mwoyo mutukuvu malaika Jibrilu omwesigwa ala kalbika litakuna min almundharin. Agisa Jibril nga agisa kwani? Nga agisa ku mutima gwo bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam olyoke obere ow'omubatiisa bilisanin arabiyyin mubin. Nga eri mu lulimi lwa Kiwarabu olubeeyolevu. Kivula Qur'ani ne bwebevuunuddwa tulekayo original context. Nti yenna vuunudde ne bw'aba akoze ensobi tuddayo ku origin ne tutereeza. Ekisinga omutawaanya ekyokubiri ge mannya g'essuula gano. Kuba Qur'ani eno bwe yakka teyakka busibwe etyo. Erimu amanya. Buli ssuula eyina erinnya lyayo. Wali akabasa. Era bapasiteri bw'awulira Suuratul Bakara yalowooza nti yeeyogera. Wawulira nti eyogedde. Yawulira nti kati nti yeeyogedde mu Qur'ani. Naye abaana bonna abaasomako ku composition writing oba story writing oba abaasoma ku zi poems buli poem yonna ebeera ne suitable title. Title eyo eba ekulaga poem eno ebintu byetaddeko essira. Naye ate poem yennyini yeemu ogisangamu ensonga endala.
naye no taito si abeera omuwandiisi si abeera omwogezi mu poemu eno. Kati essuula zino zaafuna amannya nga bw'owulira Suuratul Bakara naye ng'ente si yeeyogera. Kuba ate bw'otunuulira Suuratul Bakara ente Allah agyogerako mu aya ya 67. Okuva ku aya esooka mpaka ku 67 tewaliwo kwogera ku nte. Ekyafaayo ne kijja ku aya 67 nga Allah ayogera ku nte eyo. Seeka ginsomereko. Katulabe baddala ente yeeyogera nga bo bwe bagamba nti mu Qur'ani ente zezoogera. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Awente yebadde yogera. Kato gisome twagisomere mu Luganda. Bwente zezoogera amajinni gegoogera. وإذا قال موسى siyeyo agambye bw'ati era mujjukire ekiseera Musa bwe yagamba ekibiina kye nti mazima Katonda abalagira okusala ente ne mugamba nti otufudde ekyokusekerera n'abagamba nti neekingiriza ne Katonda okuba obwomu batategeera. Allah abagambye basale ki? Ente. Waliwo omuntu eyali attiddwa nga baagala okumanya ani yali amuse. Allah n'abagamba basale ki? Era ku aya 71 fadhabahuha ente eyo baaginoonya ne bagifuna ne bagisala. Amakadu kaakati awo ente eyogereddewa. So ebyo babigamba oba oliawo abataddayo mu Qur'ani kusoma. Era tugamba abagoberera abantu bano omusumba yenna bw'agamba ng'ekintu kyonna ku Busiraamu genda obuuze imam oba noonya Qur'ani osome ojja kwezuulira amazima. Kati essuula endala esinga okubatawaanya essuuratu Maida kijjulo kya Qur'ani mulimu essuula y'ekijjulo nga bo balinga abategeeza nti ekijjulo kyekyassa aya eyo oba kyekyassa essuula eyo oba kyekyogera mu Qur'an. Naye ng'ekijjulo Allah akyogerako mu aya ya 10:12 mu Suuratu Maida okuva ku ssuula esooka okuva ku aya esooka mpaka ku aya 10:10 tewaliwo kwogera ku kijjulo. Allah akyogerako mu aya 10:12. Seka sematima gituukeko. Njituukako. Tuyambe abantu bano. Egamba bweti. Kul. Tandikira ku 10:12. 10:12. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. 10:10. Hal yastati'u? Ndi ku 10 neti ngate 10:10. 10:12 gyoba otandikirako. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكروا نعمة الله عليك 10:12 قال يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء egamba bweti era jjukira mu kiseera agamba abayigiriza ba Isa owange Isa mutabani wa Maryam abaffe asobola mukamawo okutussiza emmere eriko ekijjulo okuva mu ggulu. Ekibuuzo awo ekijjulo kyogedde oba Allah atubuulira ku kyafaayo kya Isa n'abaana ba Isirayiri nga bamusaba abasize ekijjulo kive mu ggulu kijje bali. Kansembye Suuratul Jinni sura ya 72 mizimu majinni geegogera mu Qur'an. Naye jjukira mu kitabo ekya emirundi mingi Setaani ayogera. Tugambe nti mu Bayibuli Setaani eyawandiika Bayibuli wakati fataawo tetuvuula. Naye ate mirungi Setaani ayogera mirundi mingi Setaani ayogera mu Bayibuli. Kyemugamba Mateyo tebakyawandiika Setaani eyawandiika kati olw'okuba tusangamu nga Setaani ayogera. Seeka soma aya ntandikire ku aya esooka kul uhiya ilayya. Awa wali qul saba onywezeewo nnyo. Qul uhiya ilayya
annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bagambe gwe Muhammad watumiddwa gyendi nti ekigambo bagambo okiwulidde kitegeeza byonna ebigenda okujja mu maaso wano waliwo abitunyumiza waliwo abyogera ne bonoowulira reported speeches z'amajinni Allah abaatu reportingira amajinni ge bakola ki byegayogera mboozi zaago byegalimu n'alipotinga statement zaago. Nsuubira abaana bano baasomako naye ndowooza kwagala kutawaanya social media kubanze bwenjogera ebigambo byewayogedde nga bwe wabyogedde tekitegeeza nti kati essaawa eno ali Sebirumbi nti gwayogera nze abayogera naye nga ndipotinga ebigambo byewakoze eki bwe twali ekawandaawo Katikkiro ajalaga Kabaka abagambye ayagala tufaali naye Kabaka yatuma Katikkiro agambe ffe abantu kitegeeza nti Katikkiro yatugamba naye nga atugamba bigambo bya Kabaka bwekiri kkiriza nkomekaawo biidhnillahi tabaraka wataala atandise topiki eyo okuba nti atemera abantu bano Qur'an al-Karim akakasiza nanyonyola nti amanya agatuumibwa nti Suratul Bakara ayi munawo tukikwewusa si kitandika n'okutandika ojja kwesanga nga togisanga eno wansi mu aya za 6 nga Allah alese ekyafaayo topiki eyo nga ibeddwako Suratul Bakara wamaida ne bwetyo wamu ne jini ojogerako otya okwongera okugatta inshallah tulabenga. Alhamdulillah wakafa. Naam. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد abatulabira batugoberera ku Dawah TV Uganda mutumanyi it is Islam for all waliwo ebintu ebitacyatumenya nga tetujja wano kusika muguwa nammwe ffe tujja abantu tubasomese tujjewo entegeera etali nambulukufu oyinza okuba nga si nkyamu naye nga bambi ali ku kikwate kyebamuwa ntegerekese bulungi naye nga batwagala okutereeza entegeera eyo mu Islamic perspective mu mbeera ey'obusiraamu ekituufu kiri nti ekitabo Quran kyanjulukufu kyekitabo kyokka mu bitabo byonna ebiri ku mwaliro gw'ensi nga kisobola okweyogerera tegerekese bulungi kyekitabo kyokka ku mwaliro gw'ensi nga kisobola okweyogerera wekyava kyajja kitya kyabeerawo kitya nekyennyonnyolera n'enjogera yaakyo oba ntegerekese bulungi ekyokulabirako sooka onsomereko mu Suratu Yunus seeka Suratu Yunus ejja kuba ya 10 nsomera aya ya 37 Allah agamba atya Yunus sura 10 aya ya 37 nga ginoonya kyetugezaako okubazimba kubategeeza waliwo ebintu byemwogera eyo naye nga bambi oba tuyita slip of a tongue ennimi zamwe ziba ziseeredde oba kubakwasa bikwate ebyobukyayi katwagala okujja tubajjemu obukyayi obwo nga tubalaga ekkubo ettuufu emuteekeddwa okolaki okutegeeramu ensonga zino tuli ffenna we munaamuli kutte mujja kwesingana nga buli kimu kikoze eki muteredde oyo mulumba ajja kudda mu busiraamu nga teri amukase yali musiraamu ffe tujja kubeera nga ate bali gundi oyo yali bwati naye byonna ebyamutuukako nebyamutuusa okwafuwala twabimanye era tubimanyi ate nga tubijjira ddala kusooseeka nolidde naye ebyo tetujja kubiddamu kuba bali tebamubuulira njiri nti akole ki agende mu Buseveni tesookera mu bulokole yasookera eri mu Buseveni nside wabula Katonda yamugezesa nga wallahi watugamba nti ahasiba nnaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun kati ekigezo nakigwa bamala okukigwa musajja wattu n'abona emiwabo abamuyambako baali abo n'agenda n'asiisi kati bano gye bamunonye kakati ebintu bingi nnyo nga bambi ayinza okuba nga abyogeza hatred oba abyogeza kufuna ttooke oba nga byebikwati byamugambye atuuse eri amaki seka aya egamba etya
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله teyali eno Qur'ani mpulira esoboka okugunjibwawo okuva eri oyo atali Katonda atali Katonda tegunjibwawo teyagunjibwawo muntu tewali atali Katonda genda maaso egamba bweti naye kakasa ebyo ebitabo ebyajjulu birulwayo n'okunnyonnyola ekitabo eyo Qur'an yennyonnyolako yokka neyeetereeza yokka yajja atya yatandika etya seeka abikunnyonnyodde ntegerekesa bulungi kati my major goal kwe kusooka okutereeza mwe byennyini bye mwayogeddeko tukyali ku nnyingo esooka amanya aga tunagenda ku njogera wali njogera ya Allah amanya kakati seeka aleesa amanya n'akola ku mannya meka 3 nze kandetera eddala omusumba ono anoonyeza abana ab'oku nguudo akasente ategere nti amanya agakyaliro amangi gatamanyi kandi amanya gennyini geyogedde nzigembankoze gemanjogerako njagala kisa bulungi yatandise n'erinnya mu'min tosinga na mu'min kati mu'min yali ayogera tugamba nti mannange twobitegeera kuki mutegeeze kati ke kaseera obikole ki obitegeeze sema ogenda kumbukkulirako era nja kusaba Qur'ani yo bagituwe atuwe ku Qur'ani ddala y'Oluwarabu weri awo sekati iriwaawo erabika eri seka sebo ali mbyoma awo tuwe ku Qur'ani y'Oluganda naye kakati seka nga wajja ne Qur'ani y'Oluganda kubanga eno mu ssula ng'etandika batunnyonnyola essula eyo erinnya lyayo neryajja litya buli katubagamba nga tonnagenda mu aya mwennyini sooka osoma olupapula olwo olulaba oluliko obugambo bw'Oluganda bujja kuyambako okutegeera ani ayogera mu Qur'an n'ekigambo ssula kyennyini kitegeeza ki mwasigadde bagenda okweruma ng'owulira omusumba oyo ng'agamba mu'min kati seka sooka ombukulireko essula mu'min bitandikirawa genda mu aya ya 28 qad aflaha almu'minun 28 egamba bweti swat mu'min waliwo mu'min ne mu'minun ogeza mu'minun mu'min ya 40 eyitibwa gafira erina amanya ga 2 ntegera kisa bulungi swat gafir erinya gafir balijja mu aya yakumeka yakusatu ate swat almu'min erinya mu'min balijja mu aya ya 28 egamba etya 28 egamba bweti egamba twolere 28 وقال رجل مؤمن من آل فرعون omusajja omukkiriza mu bantu ba Firawuna eyali akweka obukkiriza bwe n'agamba olabe omusajja ono omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yamutunyumizaako ntegerekesa bulungi akwotinga ebigambo n'agamba kati tutandika okuwulira omukkiriza ono byayogera nga Allah yatutandikidde namutulaga yaktumu imanahu yakweka n'obuki n'obukkiriza kuba yali muweereza wa Firawuna ntegerese bulungi n'ategeera amazima nga Firawuna nga Musa azze n'omuggo n'ekitangaala ekyavanga mukono gwe bw'amala okubeera nga akiradde nga ategeeza abantu la ilaha illa Allah bangi abakkiriza naye olw'okubaamu okutya baasooka ne bakweka obukkiriza bwe mwali omusajja oyo n'atandika okwogera Allah n'atandika otunyumiza ku kyafaayo ky'omusajja oyo kigendera ddabako aya 45 ntegerekesa bulungi n'ebintu by'obanyonnyola nga bya nasali kati ate ndabanga abasajja ababugumyeko abasajja si buli abugumye ndi aba ategeera nti aba abugumye intu abeerayo esigiri tookere eri babugumya kawogo ke balonye bulwanonya nnyo omuwogo weerabira sajja omu yayogamba nti mmwe basajja mmwe mugende kuseemu ayawo mulabe mujja kwekanga mutya n'okutya nga abantu bemulaba abali awo bakolerawo nga amaaso go obalaawo oti
twafadda njagala kasa bulungi kati ekyo kyokka kikulaga bulazi nti omuwogo gwo gwaleeta obuki obuzibu si sigiri tuli fenna kakati ona akimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yali anyumya bunyumya ku musajja omukkiriza oyo essula nefuna erinnya lyayo essula nefuna erinnya eyo nga bali speakings ku kyafaayo ekyo kyatwala aya ezawerako nga Allah akoze naye ate nga aya eyo essula eyogera ku bintu bingi naye ekyo kyakwata omubabiro mu aya mu ssula eyo kivuga nti ekigambo ssula kyennyini ebiseera ebisinga tukivuunula ekyani ekyafaayo tuli fenna kakati bwavudde awo n'agendako Al Imran ndikuona ono asooka eno atali mulumba netugenda ku Al Imran omukulu oyo asomye oyo alisomye atya bannange inna dina empafu mukamwa simanyi naye eyo nga tumutadde wabbali tugamba nti ebintu aba tabikola ki tiyabitegeera butegeezi erinnya bwetyo lyakola ki bweyajja bwavudde awo nayogera ku Al Imran akati ono Imran yatunyumiza Qur'ani tukugamba musajja mukulu era tuwabitegeera ne Imran yennyini gyoyogeddeko essuratu Al Imran Allah atunyumiza ku Al Imran ruwa genda mu suratu Imran Sheikh mwendi aya ya 3 inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin okiwulidde tuvunulire mazima katonda yayawula adam ne nuhu n'abo mu nnyumba ya ibrahim n'abo mu nnyumba ya imrani n'abasukkulumya ku bitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nga atunyumiza tayogedde ku Imrani yekka mu aya ayogedde ku basupa bameka basatu bana Adam atandikidde ku Adam Nuhu nagenda ku Nuhu Ibrahim nagenda mu nyumba ya Ibrahim nagenda mu nyumba ya Imran buli emu erina ensonga ennene ezaaliyo kati najja n'atandika okutunyumiza aya ya 3:5 n'atutwala ku mukyala we biyatuukako afunye olubuto Mukyala Imran aluwanga eri Allah nti ayi Allah mwana ono oba afaanana atya oba atya mukuwadde idh qalat imra'atu fi Imran okitegedde kati najja ng'atunyumiza paka aya gezikoze eki gezigenze bwe yazaala Mariyamu ate Mariyamu n'avaamu ekkula katonda wange ngaekisajja kikisinga kiki mu buweereza kisajja kyekyandikoze eki kyekyandiko kikoze kisinze mu buweereza naga nti kale inni samaitwa abika wadhuriyataha mina shaitani rajim edduwa neekwata era ekyamuvaamu Isa bun Maryam ebyo byonna nabbi Muhammad teyaliyo Allah amunyumiza ng'amunyumiza ku famire ya Al Imran n'abeera nga omusajja mukulu ebintu yabitegeera bubi abiwulira alowooza Imran yakoze eki yayogera yeewuunya essula okubanga mulimu Imran abasajja nga batwekugisa ndife tusoma ebintu tuteekako emyaka mingi okuva mu nasali paka gye twava bo babironda ku nguudo nga wakiwudde naleeta nakiteeka matuga ate ffe nga batuteekawo bwabireeta nabituteekamu ate nga wetuli ate ffe ababisoma era ndibadde ajja nayeebuuza nayiga amala googera so nsaba abawuliriza entambi z'abasajja abo bafuuke embaawo oba bafuuke ekyokuyigirako nti mwe musome bye tubasomesa wano bye baagala okuba nti bo bajja buli bavoola naye mwe mutwale ekyokuyiga tubaleeta bwe tubateekawo ng'embaawo mwe muyigireeko kubanga bo oyinza okwesanga takyasobola kuyiga kubanga yajja buzi nga seeka wagedde kamuwogo yakafunye genda ovuge kino genda okole kino nekino naye ffe bebiyitayita mbibula tetubajerega twogera fakiti ge mazima genyini nti bo bafuna kamuwogo ne balya aye ne bajja ku ddiini ya Allah okola kutya okuvuula naye nga ffe tuna kitubalumba kati saaka bwavuddeawo n'agenda ku Suratu Maryam ndikwono yennyini n'asooka eno kati ku Suratu Maryam n'agamba nti Suratu Maryam kati Maryam kati ate yali ayogera biki kati amanyiddeeko ddala
inti Mariam gwagenzo okwogerako Allah amunyumyako muki munyumya sako tusema sotu Mariam nze ate nga nviira muki kati twatandika ku aya ya 16 Surat Maryam sura ya 19 aya 16 aya Maryam yayogera kisoko kyetwagala okusooka okutereeza kwebyo nnyini byoyogereddeko ddala essula ejjawo erinnya lyayo واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا يقرأ أنه جامع كتابه قرآني إبفاق مريم ngojja kitabo Quran ebifa ko Maryam anyanyumya Allah anyumizani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gena maaso mu kiseera bwe yeeyawula ku bantu ne Maryam ngoogerako namuki mwogere n'agenda mu kifo ku ludda olw'ebuvanjuba bakyabogerako buki bwogezi fatakhadhat min dunihim hijaban n'ateekawo wakati waabwe naye olutimba olumwawula kubo ne tumutumira Mwoyo Mutukuvu waffe malayika Jibuliiru bakyamwogerako buki bwogezi tannaba nakwogera Allah tannaleeta Maryamu byayogera akyamwogera kutandika ddala ku aya 16 n'amufaananira mu ndabika ng'omuntu ddala qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta tashiya Maryamu n'agamba nti mazima nze neekingiriza ne Katonda mu ggwe bw'obanga otya Katonda tambula makubo go tonsemberera in kunta taqiya bw'obanga olimu akatya Allah bw'oba olimu akatya Katonda kati awo Maryamu atandika okwogera bamuleesa okwogera nga tuli mu aya ya 18 tuli fenna olwo bamuleese niwaleeta reported speech direct speech butewo yabikola ki Allah nga atunyumiza Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad nga we baabimuwa n'abirutegeeza tegerekesa Maryam Allah amutunyumiza nga agamba atya agamba inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya Maryamu n'agamba nti mazima nze neekingiriza ne Katonda mu ggwe bw'obanga otya Katonda tambula makubo go tonsemberera yalaba omusajja n'amutya Allah atunyumiza ku mbuzi yaliwo makatya so si Maryam tiyagayogera mu Qur'ani yeyagissa yagiwandiika tusuubire mu magezi gammwe n'abatuna munabanatugoberera n'ababadde bawuliriza abasumba abo munaayawula nze nina ne wembadde njagala okgenda naye ndoza sooka omalirize kati awo netuvaawo netugenda ku omusajja mukulu era yo amuddiridde n'avaayo n'asalawo ekirimi ate nno siwa ebitu bibiri bali n'enkuyegeza ogera mu Qur'ani nebuuza ono omusajja mukulu eyaliko omusiraamu n'agendako mu Museveni side woyo kati ali mbulokole kinavaamu ng'ayingira essabo ali mu ssabo talina parking ewali akawogo gy'agenda wakoze eki wagenda kaswaba kasumba oyo omwami simanyi yo mu aya yonna mu Qur'ani yonna enkwego ezaali zoogeredde ntegerekesa bulungi nti enkwego zino zoogera yenga bakigere sura yenkuyege sura ki sura tundo zagamba sura tunnamuli ayinza okuba ali ku sura tunnamuli kati bambi bambi odaano wetegereze n'oluwalabu yawula wakati wa namulu n'enkuyege namulu tebategeeza kiki nkuyege katandika ekyafa ekyomusura tunnamuli 16 sura ya 27 eri nahali namuli ya 27 otandikireko soko osome aya ya 18 tulabe aya mu aya yo Allah ayogera ku kifolo koddeyo ku 15 ndegeresa hata idha ata ala wadi namli mwe muli n'erinnya ly'essuula kati namuli nakitegeeza kivunula okutuusa bwe yatuuka ku lusonyi lw'ensanafu kati yawula wakati w'ensanafu
N'enkuyege enkuyege zibeera mu kiswa ntegerekese bulungi naye zitambula na nswa. Nze kyenkakasa buli wakola ensobi kyennyongera okukakasa nti abasajja abo tebaliiko mwoyo. Kuba toyinza kubaako mwoyo ng'akutambulirako ate nga naye Katonda n'okola ensobi ng'ate Katonda ali ku mutwe. Ate ne mufulumyamu akantu ku nsobi ne mukatambuza nga mutambuza era Mukama n'atabazuukusa. Temulaba nti mu butuufu sitaani yabawamba bawayiriza Mukama. Otugamba otya nti enkuyege zaayogedde? Tewali aya yonna mu Qur'ani Allah waleetedde enkuyege ng'azoogerako. Olidde atuletedde kiki? Namuli. Nga namuli kitegeeza ki? Nsanafu. Ensanafu zibeera ludda wa? Zitambula mu nnyiriri zaazo. Tutaddeyo ku aya 15. 15 egamba bweti. Egambe tuwulire. Walaqad atayna Daawuda wa Sulaymaana ilman. Era mazima twawa Dawudi ne Sulaymaani okumanya. Ne bagamba bombiriri nga beebaza nti buli kitendo kyonna kya Katonda. Oyo eyatusinza kubasinga obungi mu baddu be abakkiriza. Nga Allah ayogera ku Daawuda ne mutabani we nga omulimu gwe baakola omunene nga Allah agutwagaza nnyo gwakwebaza. N'atuga nti wala in shakartum la azidannakum. Naffe n'atuga nti omunaabanga munneebazizza nja kubongera, nja kusiŋŋana nga aya ezo zonna ezisingaawo omulama gwazo kuzza bantu ku kigambo ekisinga obukulu kyakukola ki? Kyakwebaza. Tegerekesa bulungi. Naye ng'akituute mu kyafalo kya Daawuda ne Sulaymaani. Bw'avudde ku Daawuda n'amuta n'adda ku mutabani we Sulaymaani. Waritha Sulaymaanu Daawuda. Sulaymaani n'asikira Dawudi n'agamba nti abange mmwe abantu